Okay, a very good morning, a very good afternoon, a very good evening. Kisinzira budde kibo sinzidde mu kubeera ngate olaba akatambi kano mbabuuzako buli omu jasinzidde okubeera ngate agoberera Fahad Pro UG gemanya era gabeera ngate video oginteerako ekigawo likinga sharingirako abalala bino byembaleetedde comment section tubeere ngate tukkirira wansi awo tubeere ngate of course tuwuliziganyaamuko ku nsonga nga bwe zitambula. Tuli ku nsonga za Hajjat zulah sako ne Hajii Ali ku nsonga z'omwana ono agambibwa okubeera ngate yakwatibwa. Kakati waliwo episode okubeera ngate bivaayo, waliwo ebitandise okubeera ngate bitambula eyo nga biraga nga Hajjat zulah bwe yakuttemu ebibye n'abeera ngate afuluma eggwanga Uganda akawungeezi k'olunaku olw'ejjombo. Omuliro gwayongedde okubeera nga tegukwata era nga oluvannyuma lwa sayidi ya Hajji okubeera nga bafulumiza bwino omukambwe Hajjat zulah n'agamba nedda kamere ngate mfuluma era nga mbu ekyamuleetedde okubeera ngate afuluma mbu senga badakeera ku makya ne babeera ngate bakizuula nti Hajii Ali teyakola musango guno era n'obujulizi ne bubula n'abeera ngate ava mu kkomera. Hajjat zulah yandimaliriza nga ayingidde ekkomera eryo ate n'abeera ngate afuna ekibonerezo ekisaasiza okubeera ngate kinene olw'okubeera nga munnaaye mbu yayonoona erinnya lya Hajji. Ebyo ne biva sayidi ezeeyo era nga tuula kalira obutambi mbuyina ngenda kubeera ngate mbukuzannyira ebirala epya ebisobodde okubeera ngate bivaayo ku mwana ono agambibwa okubeera ngate mbu akwatibwa. Kakati ekiriwo mbu omwana ono yafulumizibwa n'abeera ngate atwalibwa mu ggwanga erya Mexico era mbu yali agezako okubeera ngate atwalibwa mu ggwanga erya America okubeera ngate atandika obulamu obupya. Kakati no ebivaayo biraga nti bino byonna ebyaliwo okubeera ngate akwatibwa bamukwatira mu ggwanga erya Mexico mbu era waliwo n'abasobola okubeera ngate bamuwamba ne babeera ngate basaba $6 kali ke mwawulidde era nga mbu Hajji yakwata n'abeera ngate akasasula n'abeera ngate anunula omwana ono era nga olwamalira okubeera ngate akasasula omwana ono n'abeera ngate atikkibwa n'abeera ngate akomezebwawo mu ggwanga Uganda. Tuula kalira obutambi mbuyina ogenda kubeera ngate omanya biki ebivaayo sayidi ezeyo naye nga bannaye basingle mothers mwongere okubeera ngate mwetereeza kubanga ye Hajjat zulah ebintu byammwe ayongedde okubeera ngate abyonoona kubanga okeera ku makyala obeera ngate ofuna omusajjawo omusajja n'abeera ngate akukkiriza ojje mu maka ge n'omwana gw'ozadde oba gwe wazaala eyo nga tonaba kubeera ngate musinkana ate oluvannyuma ennyo omwana oyo n'obeera ngate omuzannyisa emizannyo. Kino nno kyongedde okubeera ngate kitiisa abasajja ab'enjawulo era gwe wenna single mother abeera ngate weetereza. Anyway ngenda kubeera ngate mbaterawo obutambi mwongere okubeera ngate mulaba embeera nga bw'eri ssaawa eno sayidi ezeeyo sako n'obutambi obulala bungi nnyo. Subscribinga in case obanga obadde tolina okubeera ngate osubscribinga ka notification bell kakoneko tubeere ngate tutambulira wamu fenafena. Tolina Shak Ashraf musomi wa dduwa enamba y'essimu weeri wansi obeera ngate omunoonyako ojja kubeera ngate akulombera edduwa naawe obulamu bwongere okubeera ngate butereera. Sayidi n'endala Habibu airport pickup nabo we bali nnyo okubeera ngate bakukima ku kisaayo n'okubeera nga bakutuusaayo yonna gye wendagadde okubeera ngate otuuka mu budde naye enamba yaabwe weeri wansi awo. Nkomawo mawulire abalala mangi nnyo temuvaawo. Hajjat bw'obanga otuula okupanga kisitole kyo oba ekiboozi ofunanga ku bakazi nga ffe bannamukadde bannazirwanako kuba ffe tusalidde omugambo okuva bwe twazaalibwa. Nze okuva lwe nazaalibwa paka wano wendi nsaze ku kigambo era mmanyi bwe kikomekkereza. Hajjat wagenda n'otuula n'osala omugambo nga tomaze kwebuuza ku bakulu banno ab'olugambo oba abasazi b'omugambo. Kati kisitole kitutuddemu twakuwagidde bitutamye tunoonya wetugwa tetukyasobola kwetonda. Hajjat bwe biba biganye tuyitemu nga bukyali tugende twetonde. Kuba Hajjat kiriza guno omusango gututuddemu gwe naffe abawagizi bo. Kiwala tuyambe kigambibwa mbu Mr. Kazibwe ye muwuzi w'obunyama w'omukyala. Mr. Kazibwe ekimuwagawaga abeeramu n'obutototo bino ebiwata byaffe ebisava naye byo bisava twateera embundu twafuna obujerero. Mr. Kazibwe abeera ne mwami Sensuwa bawakalibala era bwe babeera bonna basatu ng'omwami Luutu kigambibwa nti kati Luutu yayagala omukyala wa Hajji atanaba na kuva mu maka era mu byonna bye bigenza okubeerawo
Hajji walole yakomawo nga talaze yagwa bugwi n'abeesangira. Hajji bw'abeesangira agamba ekimala ngenda mama w'abaana ngenda kangende ne bayita abaseeka bonna bamaseeka abanene bamanye ebintu bino baabayita ne batula mu bintu n'amugamba nze ngenda n'amugamba kati wowe ogenda mpa ennyumba. Hajji n'amugamba ennyumba njikuwa yiiyo kasita olina abaana bange ngenze. Kati Hajji mu kugenda endagaano etabula yeeriwa era etabula Hajji n'omutuusawo waali y'endagaano egamba sayininga nti oguzizza mukyala w'ennyumba. Hajji n'agamba nti ate lwaki nkuguza ng'ate nkulekedde ennyumba y'abaana, lwaki nsayininga ntunze? Era we waava obuzibu bwonna mukazi adduka ku poliisi neyesamba baga n'agwa wansi neyeyambula neyevulunga nti ono yalepinga omwana wange. Omwana yatwalibwa mu ddwaliro ensambe akereberibwa. Kigambibwa nti omwana ali yakozesebwa okumala emyezi 6 emabega era omusawo alaga nti omwana yakozesebwa 6 months emabega nga n'omusajja ataliiwo. Emyezi gye bagamba nti nno bakozesa omwana oyo omusajja ali Sudan ne tiketi seziraga buli kimu okutambula bazirina. Okay. Twagala ekintu kimu ow'ekitiibwa Nakiwala mukwate eyawamba omwana. Lwaki omukyala yawawabira musango gwa muntu yakwata mwana ng'ate amumanyi kuba gwe yawa ssente? Twanoonyereza ku luutu oyo twagala tubabuulire ebimu kubikwata ku luutu oba oli awo gwe bagamba nti ye musajja ali emabega wa bino byonna kati Hajjat byagenda maaso n'okukola bwe tunaabinoonyereza tujja bireeta mu bulambulukufu bwabyo kubanga tuzuddeko ebimu. Luutu oyo mutuuze mu bitundu ebyo eby'empigi ekigambibwa mbu Hajjat oluguudo olwo alukwata nnyo olw'empigi ate ne luutu abadde akyala lutali luno. Kyesinazuula ng'era njagala okukizuula mu maaso awo oba kazibwe ye luutu oba beeba y'omu omuntu y'omu, ekyo bwe naaba nkizudde era nja kibagamba. Naye okusinziira ku nsonda ne bannaffe ab'ebyokwerinda abambega mu bitongole by'ebyokwerinda, luutu anoonyezebwa ku misango egy'enjawulo omuli emisango gy'okutunda golodi ataliyo n'ebiringa ebyo, era luutu poliisi zimunoonya bw'anaaba gyali aveeyo ampakanye amutwale mulage files ezo, azimunoonya ku misango gya child trafficking oba okutrafikinga abaana bato n'abantu abakulu, okuba kukusoba batwala mawanga ag'ebweru mu mbeera etali nnuŋŋamu, abamu n'abanyagirayo naye nga balimbye nti abatwala mawanga ga bweru. Kigambibwa nti luutu ono oba oli awo n'akasente akava erudda eri ekajjansi y'omu ku babadde bakameketa olutali luno, era nti y'omu kubategeerera ate omukyalo ono. Kakati gwe tugenda mu maaso n'okubalaga si mu bubi naye okulaga ekifaananyi Hajii Ali kyabadde ayitamu erudda eyo. Luutu negye buli eno mbu akyali mu bulamu obw'omukyala gwe twogerako akugwe agenda mu maaso n'okulaba unveiled experience ey'olunaku olwaleero. Kakati ate waliyo na kano kenjagadde mbabuulire nga sinnabagenda ku kitundu kyange ekyokubiri. Okusinziira ku nsonda mu b'ebyokwerinda abantuukiridde bagamba mbu okusinziira ku nsonda mu b'ebyokwerinda abantuukiridde bagamba mbu muwala wa Hajjat gwayogerako ebbanga lye mwawulidde ng'abantu bagamba nti yali alina abamututte ne sente $6 ze mwawulidde nga bagamba nti Hajji ali mukomera kati yazisasula okukununula omuwala oyo omuwala afuuse ensonga oyo gwe bagamba nti Hajji yamwebakako. Amawulire okuva mu nsonda ez'ebyokwerinda eziri credible bantegeezezza nti luutu oyo y'omu atava mu bulamu bwa Hajjat yakwatagana ne Hajjat ne bapulaninga oba ne bayiiya okutwala omwana oyo omuto mu ggwanga eri Amerika. Jjukira luutu ali mu bya child trafficking n'okukukusa abantu n'okubyokutwala abantu ebweru. Hajjat bw'akwatagana n'omwami oyo batetenkanya batwale omwana ono mu ggwanga eri Amerika ng'era balina kusasula $600. Hajjat teyalina sente ezo era soosezi za luutu ne zireeta sente ezo $600. Bagamba mbu omwana ono ebbanga eryo ery'emyezi gye yamala nga taliiwo bagezaako okumutwala mu ggwanga eri Amerika nga baagala bamuyise mu nsi eya Mexico. Abamanyi ekitundu ekyo eky'amaserengeta g'eggwanga eri Amerika, waliyo ensi eya Amerika erinaganye ne eggwanga erya Mexico
era abantu bayitayo nnyo, abamu babuuka bisenge, abamu beefuula biki, ne bayingira mu state emanyiddwa nga Texas. Omwana ono ayogerwako bamuteeka mu bikalavan abagenda eyo mubimanye, abo abantu abakuluguka nga bangi, omuli abasajja abayaga, omuli abasajja aba buli kika, omuli buli mukyamu. Katugambe nti omwana bamubeeza mu bifo ebitalina kubeera mu mwana wa myaka egyo, naye nga pulaani yali akumutwala mu ggwanga erya Amerika. Era mwawuliddeko nga Hajjat naye akyogerako mu bumu ku butambi bwe mbasa erabidde nti yayagala abaana be bagende mu nsi ey'Amerika. Kati mu mbeera ey'omwana okutambula bw'atyo ng'atambulira mu basedduvuto n'abantu batamanyi, wandibanga waliwo ebitagenda bulungi kugwa agenda maaso n'okutulaba, kubanga abasawo okusinziira ku lipooti bye tufuna bandibanga bwe bamukebedde basanze nga akabubi tekakyaliko, abakitegeera mu kitegeera. Embeera ya Luutu ne Hajjat okwagala okukusa omwana okugenda mu ggwanga eri Amerika okusinziira ku abakugu mu kunoonyereza mu bitongole bya security binnatta abantuukiridde bagamba nti awo ekintu kyonna we kyasobera. Omwana bwe yalemererwa okugenda mu ggwanga eri Amerika ng'ayita mu nsi eya Mexico, Hajjat yalina okusasula $600 ako. Haji bwe yava e Juba mu Sudan ne bamugamba nti munayo omwana yagendera mu mbeera bweti, era omwana bamunyimye leeta ssente n'atawuka $600 mu za Uganda obukadde 22 bwe babiridde ku 3.7 buli $. Haji n'aziwa Hajjat okunonola omwana oyo ayogerwako afuuse ensonga. Nobera maka n'ogaziya amagulu n'onyumirwa n'ofuna otulo, bakuzaala gwe bawayonkambwa n'ofuna otulo ng'omusajja yakuzimbira ekizimbe ng'ekyali mu kkomera, osobola okufuna otulo ng'oli muntu be bantu boogera bokka batambula bawuununa tebalina na ssanyu ku mitima, balina amaziga mbalabirawo, balima n'amalime gali wano gatambula butambuzi ne bakola bati gakulu. Katonda bapanisinze, balina ebizibu, mulabanga oyo kungulu bawunya amanyuma, balina ebizimba mu nyuma, balina agalwadde mu mbuto, tebava mu malwaliro. Katonda abapanishinga nagano lyogokera ku nsi nkuzaayo, omuliro gwokera kuno ku nsi, omuliro gwokedde abantu ku nsi kuno. Katonda panisinze abantu, kyandibadde kyakuyiga nnyo. Buli muntu n'otandika okukola n'olya ssente yiyo neyo gye bakuwadde mu mirembe ng'olina akuwadde. Kyova teri muntu agaba bugagga, tebakulimba, teri agaba bugagga. Paiza musoni ne wakera kumata nampa akawumbi, obugagga tebabugaba, bakola bukole. Ne bw'olikeera ku makya n'ofuna akakuwadde wali, tebagaba bugagga. Success and fair based on reality akadabuka Ajamis Kigondo. Obugagga tebabugaba, tebabusikira ate tebabulonda. Obugagga bakola bukole. It's your mind, it's your own, it's your own hand. Ne bw'olibba ssente z'omuntu meka, toligagga ate toliba na mirembe. Ne bw'olibba ebyobugagga byemeka n'obikumpanyanze ne beka abantu abakumpanya ettaka lye abantu basengula n'abafu. Basengudde miramba, abafu basengudde. Wallahi ya Mungu omusanga kukubo nga wununa yeka, ng'atambula ng'azimu. Abaana bakoze bannaabwe ebikolobero mu Dubai eyo, naye wallahi ya Mungu the end of life omusanga awununa ng'effulungu nga talina kiddako, nga talina kiddako, kubanga tebyali bibye. Bayibuli egamba bw'olimala okubba bakubbe naawe, ekikyo tekiriba kikyo. Ate naawe tolibeera kya munno, tewali afiira munne. Nze nali manyi oba mbeera zo oba ojja kukyuka like okitegeera. Ate ndowooza wali onywa bitono, alhamdulillah. Naye kati kisusse okulaba nti n'abantu babeera bakutegeera. Hulidde nudde eno n'okukuta n'ogende wa sikaali n'obifuuyirayo. Bwe badde ne boogera, asikali n'akubira Dickson n'amugamba, gwolowooza kyenkugamba nti Haji oli mukuluzinga dignity yo, oli mukuluzinga kitiibwa kyo. N'abaana bennyini bajja tuuka ekiseera abaana boozadde owulidde ba Fridaus bategeere nti olina by'okozesa, batandika okutwala for granted, batandika obutakuwa respect. Kati nze nga mbeera mu katemba bw'atyo mbola okuba ki? Mbuulire kiki ennyo? Kimbuulire? Sisobola.
sisobola bambi sirina kyengenda kufiirwa kuwo kujjako emyaka gyange gye nnyonoonya okugamba nti kambere nono omuntu nkaddiwe naye okay kyenfiiriddwamu kyokka ti bye nali nsuubira si byenfunye naye ebirala sirina alhamdulillah alhamdulillah nze nebaza webaza mungu wange so tobeereeyo mbuzuula ate agenda kulumwa olw'okubanga twawukanye nze sigenda luma abaana bo weebali obwongo beetaagira wonna nga bakutuukako oba oyagala ng'obatuukako naye nze naawe awulidde kuyomba kati kukola ki kati otandise kuyomba we kunaavaawo n'okkuba ojja tandika okkuba nze kati njagala mirembe gyange neekaddiidde kati naawe beera mu mirembe kyo oli musajja ogenda kuweza myaka 6 wabula oli mu bintu bya myaka baana 18 20 be bayinza okuba nga bali mu mpisa ze weeyisaamu ezo nze munnange nganze omuntu nze nganze sisobola bigumiikiriza byowooza njogera ebyama nayasa ebyama byakyo by'okunywa enjaga by'otayagala waliwo enjaga erimu akalungi bibeera ekiro okuva lwe nategeera mbeera nkutya nina okutya okwanyambala munze mbadde manyi nayambayambako kuba muganda wo nagenda omugamba Hajjat nga simugamba nti ate nti nkulaalaase wabula nga nkugamba tukwatize wamu nsaba oyogerako ne Hajji ayina ebintu byanyu ebitategeerekeka kitegeera siraba buzibu ki bunywesa mwami wange ebintu bino si birungi awulidde nali mugamba tuyambagane tulabe nga tukujja ku mbeera ng'eyo ng'abantu era tunoonyereze ebikunywesa kyeki kitegeera n'oŋŋamba obinya lwakuba oli stressful na biki byonna ne mugamba Hajjat eno embeera gye tulimu omwami wange yaŋŋamba bino ebintu abinya lwakuba nti ki ali mu stress naye omuntu alina stress tafaanagana nga Hajji yes weeziri naye si buli omuntu bw'abeera ne stress alina kunywa biragalalagala mama simanyi akufumbire biragalalagala era afumbe nza sirina kikitu kye ngenda kujjawo mukwano kye nanonayo sweetheart sikirina mukwano nanonayo mukwano naye nonayo laavu kati nenfunayo abaana kati tolowooza nti ate nina ekyamaanyi ennyo kyenkwagalako kyenjagala ewo kitegeera alhamdulillah ku bibiri nfunyeeko kimu abaana alhamdulillah munzaddemu abaana kati laavu kanjeenenye njiveeko ohulidde sinze gw'osookeddeko okuta nange si gwe gwensookeddeko okuta okusinga okusika omuguwa kati tokyalina ky'oŋŋamba n'ekiwuliriza kitegeera oba n'ekivaluwinga nga kiva mu kamwako awo wentuuse mba mmanyi abyogeza njaga bw'otuuka bw'otyo okuggulira oluggi yonna enjaga n'ekuwunyako tokyalina kivaamu kitegeerekeka oyogera ebitakwatagana kitegeera ebyo bye mbadde nnoonya ne ŋŋamba omwami wange mu bubi ne mu bulungi kambeerewo ntobe era Hajjat yaŋŋamba Hajjat fuba olabe nga obimugaana lemerako ne mugamba Hajjat kantryinge naye musajja gwe sisobola kuddamu kugamba mbu nnwane era ŋŋume nno kubanga tondaze nti weetaaga obuyambi bwange ondaze nti ate toyagala kumanya toŋŋamba kasasirawo onkolako olugambo ndeka byenkola mbitegeera biki byonna kati munnange ndeka owulidde ndeka nange nkulesi nze nganze nafuna entiisa mu mutima gwange nkugambye nkutya ate toli ready bivaako nali kikazi nga sirina magezi nange singa ndowooza natandika ddo binywa nobifuuwa kitegeera munnange ndeka munywe n'oyo abikufumbira mubifuuwe mubiteeke wansi w'olulumi gy'obiteeka kola byokola baligamba nga nti tata Zulah yamuzaalamu abaana wuuyo munyi wanjaga yavaako naye nga twayawukana kubanga kati obuzaayo kimu kyokka bantu kukitegeerera ddala ekituufu abamu bakimanyi abakwetoolodde owulidde lwakuba bakutya buti tebakugamba gowooza ontambulirako nnoonyerezaako nze oyagala nneonyereze kwani mbu byama ebyo babisirikira ate oba ofunda n'omuntu anywedde omwenge n'omanya nti anywedde omwenge kugenda mumuggwako ategeere naye gwe kati wakiyingiramu nti tosobola nakubeerawo nga totaddeemu njaga naye ng'ekikunywesa enjaga kyekyaki
nze nali manyi wagivaako kuba wankwano ngamba waginywanga nga muli maje na biki byonna era wagitundanga e Rwanda. Nendowooza abantu babivaako batereera. Wano Bobi Wine teyagivaako teyatereera. Nemmanya n'omwami wange mulaba akingambye alabika yagivaako. Owulidde? Sisobola kankubulye sisobola katubeerewo mu mbeera embi katuboneebone katulye enfuufu. Naye sisobola kubanga nkitegedde nti onywa enjaga nga weeyisa munneeyisa efaanana bwetu nze mbeere naawe mu nnyumba. No way. Ate Mungu ansaasidde mbadde ngenda kusiba migugu nti kati munnange ontutte mu maka go ate nswale nzire ewange undese wange. Ennyumba yo oba ogiteekamu mulala giteekemu. Giteekemu ate naakukyusa gwe omusajja agenda okuweza emyaka 6. Nkugabe munnange abantu balamu beeyisa bwe batinga kyewakulibwa kyekikulimu nga newakawo olina abakyala abagikufumbira. Genda wase bayaga banno tulaba anaakugumiramu eyo enjaga okuggyako abanaku ennyo abatalina gye babeera abatamanyi naki kye bali be bajja okugumira eyo embeera. Omuntu omunyiwa enjaga gw'ogamba nkoze ndi mugagga simanyi nina oyina by'oyina bugagga ki bw'oyagala abantu babeeremu nga tebalinamu mirembe. Beera mu bugagga bwo munnange. Nze byebyo ebyange laavu wange tata w'abaana bange byebyo ebyange oba tokyasobola kuva ku njaga nga yakuyingira nze zuula neesonyiwa nkwegayiridde mpulira nkutya nze out gy'ogamba mbu tosobola kuntwala out erimu banyi b'enjaga. Twala sister wo mutuuze mu mmotoka omutwale gy'onywera enjaga gy'ogula chai gy'onywera emisokoto gy'enjaga awulire ewawunya alabe abantu abaliyo abafaanana alabe obuyumba obuliyo Bob Marley abaliyo abarasta abaliyo abeetimbye be batimbye ku buli wamu bonna nze zuula waabwe nze ntuulemu ebyo. Sisobola byetwalamu ebifo bye nnina okutuulamu nze naye ate sisobola kutuula mu bifo by'ontwalamu eby'abanywi b'enjaga sisobola mukwano. Funayo laavu wo mwatoddangamu nakunserwalako ngo neeyisa bya laavu. Naggambye nze gw'oliko si y'oli ow'edda gw'omanyi. Nina embeera zange ng'omuntu. Kati gwe enjaga gy'ongulira gy'onzingira sigala n'abataginywa nze kambeere n'abagigumira nti nginywa. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.